nti lubadde lunaku lukulu era ng'ebadde birthday y'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ba foot soldiers bamukoledde surprise, wabaddeyo ba foot soldier bangi. Kati simanyi ddala maybe balabye nga waliwo zi parade awo biki ne balowooza nti waliwo ekigenda mu maaso tetumanyi, naye ate kirabika nti bano abantu babaddemu kumala ebbanga batambulira nnyo mu bantu ba NUP. Uni yakakwatibwa abadde ne saati ya red, kwegamba bagezako okufiitinga, naye ate kyewuunyisa n'essimu ye bagikutte. Secretary General Louis Rubongoya yagikutte n'agisomamu messages eziva mu bakama be nga balaga nti balina okuteekako surveillance ku kitebe kya NUP paka we baana bajjayo ku field. Neweewuunya ddala tulagawa kyama kye naye kati mukimanye bano batubeeramu buli lunaku, so nze kikulu okulaba nga tatudongowaza, tetwetaaga kukola byobonga bwe bakola. So kiri wano kyetutamanyi ki ekigenda mu maaso gye tetunaba kutegeera. Twandiba nga tulina abantu bangi nga batwerimbiseemu naye nga bonna bali ku sayidi ya Museveni. Kino si kya muzannyo, si kya kusaagirira, si kiki, naye it is raising an alarm. Kitiisa era kyeyongera okuteekawo embeera nti security ya NUP eyimiridde etya. Kati abo bannange simanyi kiki mulowooza ku nsonga eno, naye nze enneewunyisiza era nkyali mu kwewuunya. Bakutte owookubiri bakabakwata eyasoose, bameka abalala bagenda okukwata, oba bameka abatolose ebategedde nti kati batandise obbagwamu. Kiki nnyo kiddala kye baagala ku kitebe? Lwaki omusajja His Excellency Bobi Wine tebamwesonyiwa? Plans zebamutegekedde baagala mukola kiki? Oba si ye yekka naye bonna bakolera ku kitebe kya NUP baagala kukolayo ki? Bannange wano wetwogerera ekitebe kya NUP kisoboka okuba nga tekikyali secure, kisoboka okuba nga ekitebe kino tekikyali ku security emala. Plani ki eriwo egenda okwongera mu security ya NUP kubanga tetuyingirwamu basajja nga bano, kubanga teryamanyi what are their plans, teryamanyi mission yaabwe kyeki, teryamanyi wawe batuuse ne mission yaabwe, kubanga kirabika nti si gwe gusoose. Omuntu yenna asobola okukwata ekkubo n'ayingira nga bano bwe bayingidde. Alina confidence, that's number one kinjagala mumanye. Alina confidence n'ekirala alina experience, nti alina confidence yali ayingiddeyo okuba nekino ekintu kyali mukola kirinako experience. Era nebino byonna byobakwata byobagwamu bisuubirwa, era obeera ekyo bayita contingency plan, nti plan A ebeeganye ne bangwamu waliyo plan B. Era ne batumyeyo mbega nga batumyeyo omu babiri, era wabeeyo n'omulala backup, either nga yolde foot soldier nga naye ayambala uniform y'aba foot soldier, oba either nga mukozi nga alina byakola ku kitebe. Wateekwa kuba nga waliwo omuntu abakkiriza bano abantu ge bakola naye deal, lwakuba nti nga NUP terina busobozi kugamba nti bano abantu katubajjemu information eno yakolaganye nani, yayingidde atya, saawa mmeka. Naye mwandibanga mulimu ensolima, kubanga abasajja nga bampuuga ebbanga lye bamaze mu kibiina ekyo babadde balina abantu bebakolagana nabo nga bali tight, oba abantu be baleeta mu kibiina. Kati kyekiseera ze ndowooza NUP mukulu Edi Mutwe ne Akilewo Kivumbi mwandifunye obudde ne musooka muddamu okuvetinga buli ali ku security detail ya NUP headquarters oba ezo y'omukulembeze, kubanga waliwo ebitagatta wano, waliwo ebitagatta. Era nga kujja wano ku office yaffe okiwulira genda tufaayo ndowooza olaba nabo byetaagibwa answers. Vetting yeetaagisibwa ey'omu bwangu, kubanga tetusobola kweyongerayo nga tumaze okulabako nti this is what's happening, this is what's going on. Kino ekintu si kyakuzanyirako. Tewali muzannyo mu nsonga zino. Security tezibaamu muzannyo.
ensonga za security ensonga za makulu ddala kubanga bwe tubanga tetuli secure ebirala byonna bye tubala byaweerere. Tuze tulaba abantu bangi be baassassinatinze ba revolutionary leaders baba assassinating abamu abantu ab'enkizo mu mawanga ag'enjawulo ne family zaabwe bazikozesa okubatuukirira ne babakolaki ne babajjawo. So twagala twegereze nnyo ekintu kino kuba kati tukimanyi bulungi nti His Excellency Bobi Wine is a free man. Okumusisinkana kiba kyangu tekiba kyangu nnyo naye era oba ng'oli wa munda ng'obaddewo oli solid osobola okumutuukirira naye ate ekintu kyandikyuse naye wadde byonna tubikola tukimanyi nti no Mukama yakuuma era yasinga. Era kati njagala okuyita abanaddiini mwenna banaddiini buli ali eyo abasiraamu bamaseeka abagundi abasosolodooti abakatuliki mwenna gye muli mba nga mumanyi nti musabire omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu first, then musabire enkyukakyuka, musabire struggle, musabire buli kigenda mu maaso kubanga teri amanyi nti byonna tubikola naye ate Mukama yasalawo n'okola ki Katonda wabanga yasazeewo nti leero kijja kuba era kijja kuba. So byonna bye tukola twegendereze naye nga let's keep that in mind nti ekigenda mu maaso si kyangu. What's going on is something serious. It's serious. Kiraba akavidiyo kako muketegereza bulungi mumulaba omusajja wuuyo omulala teyewakanye teyeeganye n'essimu ye yiye yagiwaddeyo ne bagikebeera nga ddala bituufu. Naye okuba kati omukulu Secretary General Louis Rubongoya nga bwayogedde n'agamba tetulina kukola ate nga bo bwe bakola, tumuwerekereko agende tumufulumye wano. Ekyo kintu kiraga bunafu, kiraga maanyi. Kino njagala kukyebuuza, kiraga bunafu. So nze kikulu okulanga tatudongowaza tetwetaaga kukola by'ebbonga bwe bakola. So mbadde nsaba akireewo omusajja ono mu escorting afulume naye sebo todda kujja wano ku ofiisi yaffe okiwulira. Genda tofaayo oba NUP wakiraga maanyi ga NUP nti nakyemalira wabanga ye mutugumbuzi ffe tulina kutugumbula. Nakyemalira wabanga acunya abantu n'ababonyabonya n'abakola bino ebyesittaza tetulina kibakola naye ate bo banaakomaawo banalekeraawo nti lwakuba baatugobyemu baatuwerekeddeko nti fuluma kati tetugenda kuddayo oba banaagamba nti ne tugendayo ne batukwata teri kyamaanyi kibaawo era bamala ne batuta. Ebyo byonna byakwebuuza. Permanent solution ku situation eno ye ki? Gakyali no mabaga tuli mu mwezi gwa 2025 bwe tunaamalirayo 2025 tuyinge 2026 kinaaba kiri ku level ki? Insecurity naaba eri ku level ki? Obulyake bunaaba ku level ki? Kubanga abantu abamu bagenda kubagulirira ndoza bamu babagulirira dda kubanga sikiba nti bano abantu bakola bokka bayinza oba nga balinayo abantu bebakola nabo be baani era bazuuliddwa batya. Bannayuganda banna struggle kino ekintu kirala bino ebintu ebituuse si bya bulijjo. Buli omu agumye munne, buli omu asabire munne naye ate singa buli omu abeere vigilant akuliraanye tumwesiga nnyo mutunuulire naye ate beera vigilant kubanga oyo yandiba mbega oba yandiba oyo agenda okugyawo obulamu bwo. So byakwegendereza mubeere steady, be alert, kama bankumire. There remains on the ground monitoring and then shall be disseminated. Naye kati mukimanye bano batubeeramu buli lunaku. So nze kikulu okulanga tatudongowaza